po kigudde waani ole kitunga kikuba ku mutwe nga bw'omanyi nti ennungi tezitya bbiri nabwe ekitebe kyabadde ku muvubuka amanyiddwa nga Bernard kinene okutuusa olunaku olwaleero kyanyiga biwondo. Kino kididde oluvannyuma lw'okuwambibwa abantu abatannaba kutegeerekeka ne bamutuusako ebisage ebyamanyisako n'okuwunsiba emiguwa ng'embuzi. Ono asangiddwa ku poliisi wali e Nakirebe nga ali mu kato. Bw'atuusiddwa ku poliisi e Nakirebe bw'abuuziddwa lwaki alowooza ensonga eno yamutuusiddwako ategeezezza nti oba oliawo waliwo abantu abamulondoola sako n'abaagala okuba nga bamuvuna n'okuba nga abadde akyagenda mu maaso okwagala basajja bannaabwe. kati mukubanga banga bagamba ki kiki mwali mukoze gamba tupromotinga obufumbo bw'ekikula ekimu okwonoona kyaki yaabwe. Bernard kinene waabuuziddwa ensonga eno y'okuba nga ayagala basajja bannaabo bakiyita okuvuga empankadde lwe baakitandika agamba nti bakitandikako mabegako ng'ali ne muganda wamanyiddwa nga David Lukanga ng'ono kyamuviirako okuba nga ate agenda emitala w'amayanja munda mu ggwanga eri Amerika. Okusooka ategeezezza nti ono basooka ne bamuweereza obubaka obw'enjawulo bumutiisatiisa okumutuusako buvune era abakoze okumutuusako obuvune nabo kye batuukirizza. mwali mbikola oba babawayiriza mwali mbikola kati wali mbikola naye yali luddawo ani yaddukira mu Amerika omuyitaani David Lukanga batusiba nadduka ye nabaddukako kati naye noddukako kati olwano lwebazemu okukola kino kyotuseko olwaleero twali twadduka nebanebasanze bwe tumusanze ku poliisi wali e Nakirebe tugezezzaako okwogera n'abamu ku batwala poliisi e Nakirebe naye beewalamye kamera zaffe. Kinene oluvannyuma atwaliddwa mu ddwaliro awo eririraanyeewo okubeera nga atasobola okufuna obujjanjabi. Abamu ku beerabiddeko n'agaabwe bategeezezza nti omuvubuka ono baamulabye oluvannyuma lw'okuba nga badde bagenze mu kirombo okukuba amataffaali. Omusanze baamusibye emiguwa yenna emikono n'amagulu nga bigatta wamu ne bamusuulayo mu kirombe wenkolera mu musingi gwe. so zibadde mmeka nti wemusangidde saawa emu ebadde bamusibye emikono omuguwa ogumu ne gusiba emikono olwa ne gusiba amagulu ate bamaze ne bamugatta emikono nebagigattira ku mukono. Abamu balaze obutali matifu naddala ku nsonga egenda mu maaso ku bikolwa ebyekebe kyagenda mu maaso munda mu ggwanga lya Uganda. Ekyo si kituufu kinandiruvunziza nti mu butuufu si kituufu okutwalira amateeka mu ngalo kuba abantu abamu balangibwa obwemage nga tebakoze kibateeberezebwa kuba nti bakikoze. Newankubadde abamu bawaagidde ensonga eno y'abavubuka bano okuba nga bagenda mu maaso n'ebikolwa bino ebyekifuula nnenge. Tuyambe gavumenti yatuyambe kabaka kati ono bamulanga kubeera nti simanya bayagalana ekikula ekimu omusajja ku musajja kiba bamulanga naye balina obulamu bwabwe nabo bwe babeeramu. Kati gwe olaba kirimu obuzibu tekirimu buzibu bandi balisi ne bagenda maaso n'enteekateeka zaabwe. Ekyo simanyi nga bonga bwe kibayinza naye ekyokutwalira amateeka mu ngalo ekyokutwalira amateeka mu ngalo gavumenti yandituyambe obulamu bwe buli muki obulamu bwe buli mu matigga obulamu bwe buli mu matigga. Tugezezzaako okwogera ne taata w'abavubuka bano balina kyamanyi ku nsonga y'abavubuka bano ogenda maaso n'okulaba nga bali ebisiyaga okuli Bernard kinene saako ne David Lukanga. Ensonga eno taata agyogedde bw'ati. Era yanyiiza nnyo omwana wa Lukanga yanziruka nako simanyira gy'ali n'okumuwandula namuwandula mu kika kyange tukyagana kumuwuliza yeyisa bubi nnyo. naye nga obadde okimanyi wakiwulirako nti baali benyigira mu mize gy'okulya ebisiyaga. Tekyanyiiza ne muwandukulula ne mu kika kyange mpulira sikyayagala namuwuliza. Kale taata toyanza sebe toyanzeege atubiragaki ng'omwana yanyonoonako ddabu yayonooneka agenda naye nga wandyagadde okuddamu okumulabako singa tuba tumuzudde waali. Kyayagala. Semaganda Farouk Sessaz, ABS TV, Jakakauwo.
Lwaki disitulikiti teri mu security eddwaliro?